Emitwe gy'amawulire. Ekituufu kizuuliddwa ku katambi k'obuseegu akatambula akagambibwa nti ka Diana Nabatanzi. Wabula ate ye Hajjati Aisha Nakasujja owa Aloysia Organic wetwogerera z'embuyaga ezikaza engoye. Princess Becky Jjuuko wa The Ebonies olwa COVID-19 alunyumya nga lutabaalo ate nga ye Nina Rose ne Daddy Andre wetwogerera balabika baddinganye. Omugagga Hamis Kigundu awaddeyo obukadde 503 mu kaweefube ow'okulwanyisa COVID-19 ate nga leero mazaalibwa g'omukulu Kateregga. Akuzanyiranga Kateregga mu akali amaggwa naye ng'amanya ge ye Sseggujja Hamis. Owa bodaboda atabukidde ku luguudo ekimutuuseeko kiwuniikiriza bangi wabula ng'ate mu byewuunyisa tukuleetedde omuti ogugambibwa nti gutonya omusaayi. Galindirire mu bujjuvu. Mbaniriza nate abalungi abaagalwa yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza amaanyi Omumbejja Aisha Nassolo ng'amba nti mukola ky'amaanyi okubeera ng'ate muntegera amatu entakera. Ntuuse n'amawulire agagenze mu maaso n'okubeera ng'ate gatuukawo mu nnaku zino era nga ntandise n'eggulire ly'omukyala Diana Nabatanzi. Ey'omukyala ono Diana Nabatanzi akatambi ennaku zino katambula ak'obuseegu ng'era kigambibwa mbu Diana Nabatanzi yali mu katambi ako wabula ng'abantu abasinga obungi abakkiririza mu bintu bino balabye bifaananyi olw'ensonga nti akatambi ako w'okalaba osobola okiraba nti oyo ali mu katambi ako si Diana Nabatanzi wabula baatuuse mu paati emu ne basalamu ebifaananyi mu katambi ako nga mu butuufu w'obirabira ddala olaba Diana Nabatanzi awedde emirimu naye ng'ekituufu kiri nti omukyala oyo ali mu katambi ako si Diana Nabatanzi era teri katambi konna konna katambula ka Diana Nabatanzi ak'obuseegu. Akatambi ako nga mumanyi munaye ba social media in-laws bafunayo ekintu kimu ne bakitambuza ne bagamba nti oyo gundi naye ng'ate ekyamazima si yeye. So banaye akatambi mu butuufu Diana Nabatanzi si yakalimu wabula nga kino kyazze oluvannyuma lw'omukulu Lwasa ffenna gwe tumanyi obulungi ogenda ku peegi ye n'apostinga mbu ndeetendeete era abantu awo ne bamuyikira ku peegi ye nga bagamba leeta biki ate kano akatambi awo katandikidde okubeera ng'ate katambula. So kati abantu abasinga abalabye ebifaananyi ebyo kyabanguyidde okukkiriza nti ono Diana Nabatanzi olw'ensonga nti omukulu Lwasa yagenze ku peegi ye n'apostinga mbu ndeetendeete. So kati ate bwe balaba akatambi oba bwe balaba ebifaananyi bo kyabanguyidde okubeera ng'ate bakkiriza nti mu butuufu oyo Diana Nabatanzi awedde emirimu naye ng'ekyamazima kiri nti oyo ali mu katambi ako si Diana Nabatanzi. Mu mawulire amalala omukyala Hajjati Aisha Nakasujja owa Aloysia Organic wetwogerera bambi ez'embuyaga ezikaza engoye ekyamuse tekinnategerekeka naye nga bambi tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze mirembe ate era bambi agulamuze kisa. Abantu b'enjuye tusaba Katonda abeere ng'ate abagumya emitima olw'okuvibwako omuntu waabwe bambi. Mu mawulire amalala omukyala Princess Becky Jjuuko ffenna gwe tumanyi obulungi ono wa The Ebonies olwa COVID-19 alunyumya nga lutabaalo era nga yavuddeyo wali ku peegi yaabwe n'apostinga yawandiisa ebigambo bingi nnyo naye ngenda bikuyisiza mu bufunze olw'obufunda bw'obudde muganda wange. Yanyumizza olugendo lwe lwa COVID-19 mwezi wiiki 3 nga mu butuufu olabira ddala mukazi wattu yabadde abatolinga era yatandise atugamba nti kyatandika mu wiiki 2 ezasooka kwalinga kusaaga nga just ayinamu awo ku musujjasujja n'okuluzinga appetite n'okubeera nga waali emmere tawulira test. Ekyo nkiwuliddeko nnyo ku balwadde ba COVID-19 nga bakyogera nti baba tebalina test nga ne waaliyaki talina test yonna gyawulira abanga anywa amazzi ate nga n'anywa amazzi era afunamu ka test akatonotono naye omulwadde wa COVID-19 yaluzinga test so naye abadde atunyumiza nti nga waaliyo ekintu talina test yonna gyafuna nga akolola nga alwala naye ate ekyagamba nti kirabika kyali kituuza mu wiiki ey'okusatu awo yatabukira ddala ne oxygen n'amuggwako nga takyasobola kubeera ng'ate assa bulungi. Awo nno we yamanyira nti nti embeera erinnye enkandago era we batyo ne bamutwala mu ddwaliro eyo gy'abadde ajjanjabibwa. Omukyalo ono atunyumirizza n'atugamba nti mu butuufu buno obulwaliro buno bwe tuzalawa ekyamazima bwe buwa keya
ey'amaanyi ku bantu abalwadde. Gano amalwaliro amanene gano ge twegomba gaani mugamanyi nammwe, ye agambye nti tegafiira ddala ku bantu. Buno obulwaliro buno bwe tunyooma bu kiriniki agambye nti ye okusinziira ku experience ye obulwaliro obwo bwe buwonya abantu, wabula atugambye nti mu butuufu abadde mu kubatolinga ng'abatolinga kulaba ng'ate obulamu bwe butereera, era yalingaawo aliko oxygen biki ng'ate awulira nti mu next room oli tasobodde kimeekinga afudde, kwegamba n'awulira nga naye atidde olw'ensonga nti era abantu bonna be baali bamubikira nabo baali mu mbeera y'emu nga naye gy'alimu. Naye agamba nti olw'ekisa kya Katonda yasobodde okubeera ng'ate bambi obulwadde obwo abuvvuunuka, wabula omukyalo ono yabadde atukubiriza ffe abatannafuna bulwadde obwo bannaye twekuume. Yagambye bannaye mukozese masiki, yagambye nti COVID-19 is real, bino ebintu si byakuzannyiramu. Yagambye bannaye musanitizinge, mukuume social distance, temutambula, mwambale masiki. So bannaye baganda bange, kansuubire ebyo tubiwulira, kansuubire nti tuyigidde ku experience y'abannaffe abasobodde okubeera ng'ate balwala obulwadde buno. Omukyala Catherine Kusaasira yavaayo n'atubuulira, ono omukyala Zuwena, omukyala wa Bebekul naye yavaayo n'atubuulira ku experience ye, n'abantu abalala bangi. So n'omukyala ono Becky Jjoko naye abadde atunyumizza engeri gy'abadde abatolingamu n'obulamu bwe. Bwe tobeera tannatereera bulungi naye agamba nti alhamdulillah agenda atereera. Kati akyassa bulungi, asobola okubeera nga assa, naye agamba nti tebibadde byangu. Omuganda kyasobola okugamba nti yakoma ku mugo gwa ntaana. So baganda bange twebereremu go ge mazima bannange, kuba y'embeera ya COVID-19 eri real. Wabula ng'ate mu mawulire amalala omukyala Nina Rose ne Daddy Andre balabika bazzeemu okubeera ng'ate munnange bakikwasaganya. Kinajjukirwa nti abakulu bano baali mukwano nno, baali baagalanira ddala, era omukulu ono Daddy Andre n'agenda n'okugenda n'akyala ewaabwe w'omukyala ono Nina Rose. Wabula oluvannyuma tugenda okuwulira bino biri, oluvannyuma nga muno etuwulira nti bakoze eki, baawukanye era n'ekyamala eggobe mu kibya. Daddy Andre kuwulirwako mu katambi akamu ng'ayogera ne present omu owa TV ng'amunyumiza embeera ya Nina Rose nti yaddamu n'okubeera ng'ate akola ki, akozesa ebiragalalagala n'ebirala baakawulira mwakawulira. So fenna ne tukonfaminga nti owaayi baleka bakola ki, balabika bayawukana. Wabula ate okusinziira ku mawulire agali mu nkuba ennaku zino kigambibwa mbu Nina Rose ne Daddy Andre ono balabwa nnyo bonna ennaku zino, era n'ekirala nti baguze ettaka ebwebajja bombiriri. So bannange katusuubire nti abakulu bano ababiri bazzeewo, kubanga mu butuufu baali bayawukana, ate emabegako Nina Rose abadde yaddira ddala ku biragala. Emabegako waliwo ne bamukwata ng'embeera mbi ne bamuddusa mu ddwaliro. So bambi bwe baba bazzeemu, nze ngamba kiba kirungi naddala ku sayidi ya Nina Rose, kuba kinajjukirwa nti Nina Rose tubadde nga tumulaba mu interviews ezimu nga bambi yeebaza omukulu ono Daddy Andre ng'agamba nti abakuba Daddy Andre nze bannaye Daddy Andre anyambye nnyo okubeera nga nva ne ku ebyo ebiragalagala, era ng'atandise n'okubeera ng'ate akubiriza banne okubeera nga beesonyiwa ebiragalalagala. Wabula amaanyi g'omukwano, omukwano we gwaggwaawo, ate emabegako abadde addidde ddala ku biragala. So katusuubire nti ate munange nga we bazzeewo bwe kiba nga kituufu ddala, bannange Nina Rose yeesonyiire ddala ebiragalalagala kubanga tebiriimu kalungi n'akamu n'akeddagala. Wabula nga byo tubitadde ebbali ebya Nina Rose ne Daddy Andre, omugagga Hamis Kigundo namanyikiddwa nga Ham yakutte obukadde 530 beddu, buno n'abukwasa gavumenti nga bwakuyambako mu kugula eddagala ate munange erigema COVID-19. Zino ssente yazikwasizza Prime Minister Robinah Nabbanja mu buliwo seebyo nti ate kankusayiningire sheeke, ate zino kankuweeko zino ziri oli zinona. Nedda, yawaddeyo obukadde 530 beddu mu mpeke zonna, ate n'azikwasa Prime Minister Robinah Nabbanja nga ssente ezo bambi zakuyambako mu kugula eddagala ate eryokulwanyisa erigema COVID-19. Era wano yaguddewo ne akaunti ya private sector COVID-19 initiative ngeno yakuyambako abantu ab'enjawulo ababa beetaaze okubeera nga tebadduukirira bambi kaweefube ono. Era bambi bw'atyo yakowodde ne companies ezennene n'abagamba bannange muveeyo tuyambe bannayuganda, muveeyo tuyambe abantu. Omugagga Kigundu Ham bw'atyo yasobodde okubeera nga ate abakoowoola bambi, wabula agamba nti kino yakikoze okubeera nga yeebaza bannayuganda basobodde okubeera nga ate basapoti
supportinga business ze ebbanga lino lyonna. Bagamba nti okuddiza guba mwoyo. Mu butuufu omugagga ono Hamu enjogera eno agituukiriza ddala bulungi. Weebale nnyo, weebalire ddala ssebo. Bannaye n'abagagga abalala balina ku companies ez'enjawulo muveeyo. Bannayuganda baba supportinze okumala ebbanga ddene. Kyekiseera nammwe mubaddizeeko. Kyekiseera nammwe mubalage nti bannange tusiima okubeera nga mubaddenga mutusupportinga ebbanga lino lyonna. So bannange omugagga Kiggundu yakitandise, katusuubire n'abalala nti bannange banaagoberera nga ate naffe abantu bannange wetwekuuma nga naffe abantu wetwebeereramu oba munfuna baganda bange. Wabula ng'ebyo byonna tubitadde ku bbali. Leero bannange mazaalibwa g'omukulu ono ate amanyikiddwa nga Ssegujja Hamis naye ng'atuzanyiranga Kateregga Bawa Vicky mu akali amaggwa wano mba njogera ku Aromatic Entertainment abalaba akazannyaako. Mu butuufu leero mazaalibwa g'omukulu ono Kateregga. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu era tusaba omwaka guno omupya ogukwegasseeko Katonda abeere ng'ate awa emikisa emirimu gy'emikono gyo. Wabula mu mawulire amalala waliwo wa bodaboda atabuse naye nga teri amanyi kiki kimutuuseeko kubanga kigambibwa mbu yavudde bulungi ewaka ng'ali bulungi ddala era n'ajja ng'avuga bulungi booda ye, wabula obudde bubadde bugenderera awo n'atandika okubeera ng'ate awoggana ng'aleekana kugamba ng'alinga agudde eddalu ng'ayagala kwesuula mu mmotoka zimukoone ng'agenda yeekululira bw'ati ku luguudo ng'ayagala emmotoka zikole ki zimutomere. Teri amanyi kituufu ki kimutuuseeko wabula gye bigoledde nga bamusitudde ne bamuteeka ku booda nga bamusibye emiguwa bamutwala ate ewaabwe balabe ekituufu kiki ekimutuuseeko. Wabula nga okusinziira ku bantu ababaddewo babadde bagamba nti yeekuza, buli omu kagamba ng'ayogera bibye naye bamusitudde ne bamusiba emiguwa we batyo ne bamwolekeza mpaka ojjaabeera. Mawulire agaddako ngenda kuteerako vidiyo eno ey'omukulu ono nga yeetengeredde yokka olw'ensonga nti mpanvu, ensonga lwaki sobola ate kubeera nga nginyiga mu vidiyo eno lwa nsonga ate yo mpanvu. So ogenda kubeera ogirindirira, ngenda gikuteerawo awo osobole okubeera nga ate munnange omulaba byatandise bitya yabaffe byaggwereddewa. Geega amawulire baganda bange gasobodde okubeera nga ate gatuukawo olunaku olwaleero, wabula nga mu kanyomero kaffe ak'ebyewuunyisa tukuleetedde omuti okugambibwa nti gutonya omusaayi. Bannange kinajjukirwa nti wetubadde nga tukuloba nakati tukyakula yes bingi nnyo bye batugamba naye nga tugenda okkizuula nga bambi ebintu ebyo babitugamba kubeerako bye batwewazisa naddala nga tukyali bato. Omuzadde n'akugamba nti tolina kuyimbira mu kinaabiro ng'onaaba, weyimbira mu kinaabiro ng'onaaba bazadde bo omu ajja kufa. Simanga tolina tuula ku masiga, simanga tolina kukola ki, bingi nnyo tukuze babitugamba naye bambi tugenza okkizuula nga bazadde bano ekyamazima baali balina bye batwewazisa. Kati nno n'omuti guno ogugambibwa nti gutonya omusaayi bangi kyemmanyi muguwuliddeko simanga ejjinja erikaaba omusaayi, simanga ejjinja erikola litya, bingi nnyo mubiwuliddeko naye ng'ekyamazima we tugenda deep in research tugenda okkizuula nga nedda ekituufu kiri nti ebyo ebiba byogerwa tebiba bituufu n'akamu n'akeddagala. Kati nno omuti guno leero tusazeewo okubeera nga tugwogerako tumanye ekituufu. Omuti guno eno guyitibwa Bloodwood tree era nga gusangibwa mu mawanga mangi okugeza Ghana, South Africa, Mozambique, Namibia n'ensi endala naye ng'emiti gino weegiti gisinga kubeera nga ate gisangibwa mu mawanga gaffe ag'Abafirika. Simanyi oba mu Uganda tulinamu gye tulinamu naye nga okusinziira ku research wange gisinga kubeera mu mawanga ago genkumenyedde Ghana, South Africa, Mozambique ate munange ne Namibia. Era ng'ekituufu kiri nti omuti guno weegutyo we gwakula yeye enkula yaagwo omuti ogwo guba tegukaaba musaayi oba guba tegutonya musaayi kubanga batugamba nga omuti ogwo guba gutonya omusaayi simanga we bagutema agutemye yenna ajja kubeera kino. Mukuze ebintu ebyo mubiwulira yadde mawanga gaffe abamu tubadde tetusobola kubirabako kubirabirako ddala kubikakasa n'ate tubadde nga tubiwulira era nga tubeera mu kutya nga tubeera mu kubunkenke gamba nti abantu abalinaanye emiti egyo nga bali bubi. Wabula ekyamazima tugenza okkizuula nga guno teguba musaayi nga yeye enkula y'omuti ogwo era omuti guno tugenza okkizuula nga gwa mugaso nnyo naddala erifa abantu. Ebikoola by'omuti guno w'obifumba n'obikozesa bisobola okuyamba ku ndwadde ez'enjawulo.
so kitegeeza omuti guno osobola okugukozesa for medicine purposes ng'olina obulwadde obukuluma nga wonaafumba emiti ebikola by'emiti gy'emiyembe n'ofumba ebipapajjo by'omuti gwa kedo ne guno omuti nagwo osobolera ddala okubeera ng'ate ebikola byagwo n'ebyo ebipapajjo baka tugiyite stem ng'obitemyetemyeko n'obifumba osobola obikozesa okubeera ng'ate munnange wejjanjabisa bulungi nnyo. Ate eno langi omuti ogwo gye guyiwa kanze kanjiyite langi naye nga gaba masanda gaba masanda naye nga ga red y'ensonga lwaki bagamba nti gutonya omusaayi. So amasanda ago abantu bangi bagakozesa okubeera nga basiiga nga wonaakozesa langi n'osiiga emmeeza bano ababazzi be batera okubeera nga bakozesa langi y'omuti guno bajjako amasanda ago ne bagakozesa nga langi okusiiga ebyo ebintu bye baba babajjizza nga zikabada emmeeza n'ebirala. So ekyo kirangi oba amasanda gw'ogwo omuti nagwo gwa mugaso nnyo eri ate ababazzi naye nga si musaayi bannange njagadde kino nkikonfaminge. Era omuti guno teguli demonic ng'abantu abasinga beboogera kuba abantu abasinga batugamba nga mu emiti ekika ekyo mbusimanga bisitaani bye biba ate byagitondawo era mbu bagikozesa kubeera mu bintu ebyo ebya ssaddaka kwegamba nga batugamba ebintu bingi nnyo ebitutiisa naye ekyamazima tugenza okkizuula ng'omuti guno gukula tegisimbibwa bantu nga wonaasimba omuti gw'omuyembe n'ogwa kedo wabula jjo gikula gyokka naturally tegisangika ate naddala kati nga mu nsi zaffe tutandise okubeera nga twonoona obutonde tegisangika naye nga woba ofunye omukisa n'ogusanga ebikoola by'omuti guno bya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe abantu. Si masitaani ng'abantu abasinga we boogera wabula ate gusobolera ddala otuyamba ku ndwadde ez'enjawulo okubeera nga tuwona nga wonaakozesa emiti egy'enjawulo okwejjanjaba n'omuti guno singa oba ogulabye n'ogulabirira bulungi n'ogukozesa bulungi gusobola okubeera nga tegukuyambako ku ndwadde ez'enjawulo. Kansuubire nti bannange kino kitegeerekese era kyengenda okubakuutira nga mmaliriza tituyige okwawula amazima ku bulimba. Omuntu wakugamba ekintu genda deep in research kinoonyerezeeko okitegeera ojja kuzuula amazima wabula abantu abasinga batugamba ebintu ebimu okututiisa balala bingi nnyo buli omu aba n'ensonga lwaki aba akugambye ekintu kyakugambye nga si kituufu naye kiyinza otutaasa okubeera nga twewaayo ne tunoonyereza ku ekyo kye baba batugambye ne tuzuula amazima naye ng'ebintu ebisinga obungi bye batulimba nti bya ddogo biki tugenda okkizuula nga tebirina nawe byekuusiza ku ddogo ge mazima. So bannange bwe ntyo wendabise ate olunaku olwaleero sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo ngenda kusaba subscribing ku channel eno oteekeko n'akadde obutasubwa bigenda maaso ku channel eno abankumira atakumira mpeera mweraba.